njagala father okusooka okumwebaza kyabuzira omusajja omu yagamba nti nga tuli wakati w'omulembe ogulabika nga obusiru bwe bufuga okwogera amazima kyakatyabaga ng'obusiru bwe bufuga okwogera amazima kyakatyabaga kati bwe ndaba father oyo kimpera ddala okulowooza nti next year bebamu ku bantu abeetaaga okulowoozaako bw'anaaba akyali mulamu. Father de Gracias kibi lwaki obuusabuusa anti nagambye wakati ng'obusiru bwe bufuga okwogera amazima kyakatyabaga gye nazookeddeko era obutamanya butya nnyo okumanya obulimba butya nnyo amazima abakulembeze b'eddiini okwogera ku politics bamuve ate baddewa abakulembeze b'eddiini ekibatadde ku nsi kuno kulaba nga abantu babeera bulungi tebalina kirala kakati bw'obagoba mu kigamba okwogera ku bya politics kati politics gufuga baki entandikwa ya buli kintu okukkiriza faith oba spirituality yentandikwa ya buli kintu gwe president ogwambugwi naye kiri kyekyasooka so n'olw'ensonga eyo kyabutamanya kyabulyaza amaanyi kyabuvvuuzi omuntu okulowooza mbwagenda gabannaddiini bave mu byobufuzi gwobbe nga bweyagala onyigiriza abantu nga bweyagala ng'ate abantu spiritual leaders abalina okuyamba abantu okutuuka ku kigira Katonda abaagalira nga balaba gwe muziziko ovuddeyo as a pastor a so called mu quotation mba nkusuubira nti ogenda kuvaayo ku luno okyuse ekikula ofuuke omusumba kuba newankubadde Bobi Wine akutwala mu byobufuzi naye ate omutwala mu by'omwoyo okitegedde newankubadde nga kitaawo mu byobufuzi naye ate guli kitaawo mu by'omwoyo ate ebyomwoyo bibisinga obukulu nkusuubira ze pasa to set an example olaga abaana bano Mpuuga ne Bobi Wine kiki ddala ekituufu ekisaanidde okukola okusinza Katonda mu mbeera efaanana etya mu mbeera efaanana bweti naye bw'ovaayo n'ebigambo eby'obukaawu n'ebigambo eby'obusungu ennyo n'ebigambo ebyokulaga nti okulya kwakufuukira Katonda olubuto oyagala kulya kati owaniikiriza Mpuuga tutandike ebyaffe era kati bijja kusoboka abo boolaba simanyi ate bisiyaga bikoze bitya Bobi Wine wa Mmengo ne Bampuuga baawa bonna b'Emmengo kakati nga Mmengo obwakabaka bugeze ekyenkaniddeawo nti bujja kulondako ekinaasinga okuyamba Buganda ne Uganda okutwalizawo so si endowooza y'obwannansi wa Mukange obw'abantu abeenoonyeza relevance ebyabwe nga balaga nti omuntu yenna kati alumba obwakabaka the thing is enensi kati is a global village social media buli muntu yenna alina access oba Bobi Wine yamutumye oba si yakoze atya si yamutumye and two fena tuli bantu even Katikiro can make a mistake Katikiro asobola ensobi kakati olw'okuba nti oluusi abantu bamaze okutegeera nti takyalina alternative yakutukira Katikiro mu ensobi ye akozesa media platform ekyo tukikkirize bwe kikola kitya bwe kiri kakati saagala oddira ekyo mumuma Katikiro mukola ki ekyo tekitegeeza nti Bobi Wine yakoze atya yabatumye omuntu kati eno global village omuntu ayagala kyayagala wayagalidde okyogera n'akigamba gwayagala okigamba gutena kyokola otya kyomugamba nkwaniriza nnyo ku edition eno Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Gegange tukkiriza nti bikutambulira bulungi side awo ebitatambula bulungi tukusaasidde nnyo katusabe ebitambule bulungi Servant Hilary Musiima azze tuwayemuko ku mboozi olunaku olwaleero abingi ebigezezaako okutambulira side wonna naye tukkirize tukwateko bye tukutte tulabe bwe tunabiggusiza tukkiriza nti bwe tunaamalirako edition eno ojja kubako ne weeyimiridde nekyotegedde ku nsonga eyo era bw'obaako nekyoyagala okwogera oba okubaganya ebirowoozo nkujjukiza nti genda mu comment section awo oba oli awo oyinza n'okuba olina ensonga gye wali agadde twogereko mu buli mbeera yonna comment section awo batufuna bulungi nnyo kyokka nga ate n'ennamba zaffe ez'amasimu era tuzisoma wano ne ku nawonna zibeerawo tuba tukwatagana bulungi nnyo side awo Servant Hilary Musiima ssebo nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okusanga taata webala okuweereza ssebo akasana no katusazeeko kaadi keebuzaabuza naye ndowooza si kangi nnyo katusobozesa kaba kalungi nsanyusa okukulaba bitambula bitya mpola mpola Mukama akyatukozesa tukkiriza Katonda olw'obulungi bwe ssebo nga mwe abaweereza nzikiriza nti abaweereza era balaba era ebigenda mu ggwanga babiraba ebintu obiraba otya nga babirina okutambula bwe bitambula
Ekyamazima kiri nti waliwo engeri ya kyekubiira naddala bw'otunuulira engeri ensi yaffe gyetambuzibwamu naddala mu byobufuzi olabira ddala nga waliwo ekigendererwa ekyokulaba nga bannayuganda naddala ebitundu ebimu nga bifeebezebwa ekyo ngenze nkyetegereza ddala bulungi nnyo era nga mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu mu bugenderevu waliwo embeera era njagala kutegeeza muganda wange nti bannayuganda gyabbategeeza bali eyo twetaaga tuzuukuke kubanga waliwo embeera gye tugenda okulekera abaana baffe gye batajja kusobola ojja kgenda okwekanga kati gwe njagala weebuuze njagala okole research kubanze nkoze research ku baana abafuluma okugenda ebweru Middle East nga bannayuganda tribe ensingayo obungi ziri ezi bere baganda nabasoga genda okole research ekyo nno ekifaananyi kira kye kitegeeza webere tubifaako kitegeeza nti abaana amawanga ago abiri abaana baabwe bazadde baabwe tebakyalina busobozi busobola kubeezaawo baana baabwe mu mbeera esoboka kati abaana bagenze mu buddu ekibuuzo tribe endala ziririddawa naddala bwe twogera kwedi mu gavumenti bo baliriddawa kati nno ekyo njagala munnayuganda akirowoozeeko kuba kati waliwo ebintu byengenda netegeeza nga biri deliberate kati ng'oleetera ekintu kigenderere nga kikolebwa kagenderere okubeera nti abantu abamu banyigirizibwa abalala babeere bulungi so kyenyinza okugamba bannayuganda ekiseera kituuse tusitukiremu kyosobola okukola kikole asobola okukozesa eddoboozi likozesa oyogere asobola okukolakola ate n'ekyokubiri okuzuukuka okutegeera nti naffe tuddeyo mu nkola y'okweyagaliza tuddeyo mu nkola y'okweyagaliza ng'amawanga gaffe. Father Kibi mukwano gwange weekend eyo yabadde ali mu mmisa n'abaako ebigambo byayogera ebiraga obutali bumativu nalaga n'asiga ekifaananyi ngeri n'ejalabamu ebintu eggwanga tetambudde bulungi abakulembeze abeeyagaliza abatakyalina kigendererwa okuyamba bantu wabula nga bo bajjukusa mbuto zaabwe batunulidde butya bwe benywereza mu buyinza era nagamba nti gavumenti eno yakyogedde naga nti gavumenti eno yagikyawa n'abakulembeze n'abakyawa tukubanga tumulabeko ebbanga lyonna nga agezaako okubuulira abantu bannange mukole muti musobole okujja mu bwavu mukole taata ya taata yaata naye taata era okuta abaana okubanga namu ku ssente kitegeeza abakoze ng'ebintu bitambudde bulungi kitegeeza nti oba tukoze nga kasente kaliimu tojja kuta so ebbanga lyonna abaddewo naye atuuse n'agamba nti bannange naye nayogera ekimuli ku mutima tutandikiraawo musajja because bw'olaba abanabufuzi abamu avayo nagamba nti nno bannaddiini tebalina kwogera ku byabufuzi tebalina babeere kubanga n'omukulembeze w'eggwanga namulabako emabegako kaawo nagamba musigale mu byokulya ow'emyoyo eyo nomuli temujjaayo ng'abakugira okitegeera abamu ne bavayo ne bagamba nti lwaki obakugira nabo bantu emisolo gy'oyisa gibanyiga engeri gy'otambuzaamu eggwanga nabe bakwatako yavuddeyo n'ayogera ekisooka mu byonna njagala Father okusooka okumwebaza kyabuzira omusajja omu yagamba nti nga tuli wakati w'omulembe ogulabika nga obusiru bwe bufuga okwogera amazima kyakatyabaga ng'obusiru bwe bufuga okwogera amazima kyakatyabaga akatyabaga atakategeera nti kikusuula mu bulabe kyabulabe era njagala kusooka okumwebaza Father oyo okukozesa okuteeka obulamu bw'emikono gye n'ayogera kyawulira kyabuzira era awo wennyini nga sinavaawo twateeseteese olunaku tuliyita life celebration day era guno omulundi gwakubiri season 2 naye twateeseteese kugenda kubeera real international this time ng'ekigendera kya life celebration day nakiraba nti abantu kibanguyira nnyo okulaga obwagazi omuntu afudde okusinga omulamu nendaba nga abantu kibanguyira nnyo okuziika okusinga okugenda okulaba nakazadde azadde omwana
kyokanga the true concept of life omuntu aba afudde abatakyatugasa omuntu aba atugasa y'omwana yakazaalibwa kubanga ekyo ekirabo Katonda aba akituwadde tukicultivating tukirabirire tukikuze nakyo kitugase society yaffe gasibwe ye motivation y'okussaawo olunaku life celebration day era lujja kubeerangawo July Saturday sembayo mu July mwezi gw'omusanvu buli Saturday sembayo mwezi gw'omusanvu ejja kubeeranga life celebration day Saturday sembayo mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka gugu tuba tulimu era n'omwaka guno gyeri tuyisa abantu abagundiivu bakoze betulowooza nti bakoze mu areas ez'enjawulo kati bwe ndaba father oyo kimpera ddala okulowooza nti next year bebamu ku bantu abeetaaga okulowoozaako bw'anaaba akyali mulamu. Father de Gracias Kibi lwaki obuusabuusa anti nagambye wakati ng'obusiru bwe bufuga okwogera amazima kyakati abaga gye nazookeddeko era obutamanya butya nnyo okumanya obulimba butya nnyo amazima obutamanya butya nnyo okumanya obulimba butya nnyo amazima era obulimba bule lulaba amazima buttamatte lwakuba ekyenjawulo tegafa amazima tegafa ne botta abagoogera gasigala nga weegali kabiriiti kakati ekyo njagadde bategeeza abantu alina contribution yonna gy'osobola okukola kuba twetaaga oba awadinga okubeebaza mu ngeri njamu mu service amu tebaliimu mu areas ez'enjawulo atweyungeko anaasa okutambuza ensonga eyo abantu bakitegeere so gikuliza mu makaago nga life celebration mu lunaku lumwagala kukuza maama mmwe bwe mulabanga abakoze bulungi mulamu asobola okuba mukyala we asobola okubeera jjajjaawe asobola okuba omwana wo ne mu makaago muno just kyenjogerawo kiri national naye njogera ne mu makaago life celebration day Saturday esembayo mu mwezi gw'omusanvu soga kunongera kwebaza mu mukwano gwange gundi kakati nga njogera ku father Kibi omanyi kankutegeezeeko tuli mu mulembe ng'abasumba beekobanye okubba ensi oba okugigabana nti naddala wano waffe Uganda abantu abasinga okweyagalira mu Uganda ba mirundi ebiri baliwa n'abaliwa abasooka be bannabyabufuzi abaddako bannaddiini abantu babiri abasinga okweyagalira mu ggwanga lino era njagala okwebaza ne sekwebaza Catholic Church kuba in most cases etera okubaayo n'abasajja abavaayo ne boogera ku biri mu abantu naye bwewetegereza kanjogere waffe no mulokole ssente z'abafuukira Katonda nti okwogera ku President Museveni obanga ayogedde ku Katonda era bo bakikolanga kakodyo bayagala ofuna ku ssente ng'avaayo ng'ayogera ebiraga nti amukuba nga ayogera ebiraga nti amukuba nga muyita mu State House nga bamuwaka ssente nga bamusubiza n'okusabira eggwanga mu State House olunaku nga lutuuse ne bbaasa ennene ezitowa naye father bw'avaayo ekisooka kansooka collecting ensonga emu ebyafaayo nabaga nti Bible constitution ya nsi eno Bible si kitabo kya ddiini it is the constitution of this world constitution ye yeeraga Katonda tabangako na nteekateeka ya kubeera ya bukulembeze bwa president nga tewali obukulembeze bwanzikiriza buteekeddwa okubeerawo obukulembeze bw'enzikiriza enteekateeka ya Katonda eri bweti omukulembeze owa gavumenti era ye mukulembeze w'enzikiriza ateekeddwa era Bayibuli ega nti Yesu yatulonda okubeera eggwanga okubeera bakabona era bakabaka kabaka kitegeeza lula ye kabaka king ali presentinga gavumenti kyewandiise ya Museveni lula omufuzi kakati priest ye kabona ye Katonda asubira tolina bw'oyawula bukkiriza na bukulembeze bw'oba toli connected na Katonda yatussa ku nsi kati ate okulembera otya ensi ng'ate ensi waliwo yagissaawo ate naawe yakussaawo kino kyekusa ku kiri omukulembeze w'eggwanga okuvaayo kugamba nti nno bannaddiini muve mu byobufuzi kyabunanfuusi nnyo era kyabutamanya ekyo nkyogera kati kyabutamanya nnyo tosobola kwawula kukkiriza na bukulembeze lwaki kubanga ffenna ensi eno kututudde waliwo yagissaawo Bayibuli ega yamala ennaku 5 ng'agikola Bayibuli ega olunaku olw'omukaaga n'akola omuntu nga manager abeere omukulembeze waayo omuntu yali mu figures 2
nga mukulembeze nga bolaba leader mu society ate era nga kabona akulembera abantu okuba connectinga katonda waabwe ate n'okulaba bute bayinza okuyita mu nsi eno. Yes. Kati toyina bw'ogamba nti abakulembeze b'eddiini okwogera ku politics bamuve ate baddewa abakulembeze b'eddiini ekibatadde ku nsi kuno kulaba nga abantu babeera bulungi tebalina kirala. Kakati bw'obagoba mu kigamba mu okwogera ku bya politics kati politics gufuga baki? Entandikwa ya buli kintu okukkiriza faith oba spirituality y'entandikwa ya buli kintu. Gwe president ogwambo gwe naye kiri kyekyasooka. Yes. So n'olw'ensonga eyo kya butamanya kya bulyaza amaanyi kya buvoozi omuntu okulowooza mbwagenda gaba naddiini bave mu byobufuzi gw'obbe nga bw'oyagala onyigiriza abantu nga bw'oyagala ng'ate abantu spiritual leaders abalina okuyamba abantu okutuuka ku kigira Katonda abaagalira nga balaba ggwe muziziko. Enguudo zaabwe si nnungi bandyagadde okujja okusaba naye enguudo si nnungi bandyagadde okujja okuwagira omulimu gwa Mukama gugende mu maaso naye mu nsawo temuli ssente. Bandyagadde balimye ebintu byabwe obutale bwonna obuwambi mwe muli mu mwanyi mwe muli mu pamba mwe muli mu kiki tebakyalina byakkola mwe muli mu mata mwe muli mu ki. Kakati omukulembeze w'eddiini omusuubira kusumba abantu bakikula ki ng'ate alaba abanyigiriza. Yes. Okitegedde. N'olw'ensonga eyo father kyayogera ndi mabegawo. Kintu kimu kyenyinza okugamba nti singa Mukama atuyambi ne wavaayo amaloboozi agalumirirwa abantu okutuuka ku level efaanana bwetyo kubanga oyo father level wali takyabula kyakulya. Yes. Level wali takyabula mafuta omotoka ye. Level wali takyasobola kubula wazimbira abaana be kayumba. Naye bw'avaayo n'arisikinga obulamu bwe okwogera ku Uganda eno we neebuuliza abasajja abasumba mu Uganda kibakoze ekyamaanyi bawadde security. Alina security eringa ya president naye nga musumba kanisa ate nga naye nyini alina emmundu naye nga musumba kanisa. Kyebali mu kukola kiri kimu anyigiriza abantu awala gavumenti etunulayo era bwetunulayo nga bwawulidde nti oluvaawo nga bajja batugamba nti Katonda bw'atakuuma kibuga n'abakuumi bakuumira bwereere naye nga alina emundu n'abajaasi batubulya betwagala kuwulira abamu kaleme kugira batubulya bye baagala kuwulira naye ekyamazima kiri nti Katonda ne bw'atakuuma kibuga kati bo beekuuma. Njagala kutegeeza nti ke kaseera kubanga bo abasumba basinga obungi bo tebagenda kwogera ekyo seetaaga kumatiza kinene tebajja kuvaayo kwogera kigambo na kimu. Government business yaabwe babbi amataka g'abantu abasumba bangi gundi kanisa zaabwe ziri babba mabba amataka basendawo bantu na mmundu. Abasumba batutte baka abasajja batutte bakazi b'abantu batutte basajja b'abantu abasumba. Abasumba bassa abantu they have killed people. Abasumba they have killed people bali mu dirty games. Njagala kutegeeza tulina omusumba omwana bamukwata ne wine. It's publicly known. Erubagaawo. Bamukwata ne wines ez'ebbeeyi ziri milioni 2 milioni 4. How can a pastor sell alcohol? Omusumba atunda atyo omwenge. Kakati njagala kukutegeeza oba bagumutega anti kati bagamba nti tulina balina entalo bali mazikuba bagenda bagumutega maama era batega ye. Kati nze njagala kutegeeza bwe ndaba omusajja nga father nga avuddeyo kubanga ekyo kyekitegeeza fatherhood obwo bwe bwataata. Yes. Taata atafaayo ku baana be ng'ensolo zibalya ng'ebisolo by'omutale bibataagula atafaayo ng'abaana be batambula bokete abeera father wa kikula ki. So that is the true image of a father. Oyo father bwatu bwatekedde okukola atya okukola wabula ate njagala bannayuganda ffenna tuveeyo sibambagamba bw'oba tosobola kwogera wagira aboogera. Kati omusajja father musse mu ssaala. Yes. Okitegedde Father Deogratius Chibi musse kubanga ekyo kyokka kyayogedde obulamu abutadde mu lusuubo. Yes. That is how things work. Because era yakyogeddeko nti batiisatiisa bw'oyogera bakusuubiza okusiba bagala kusiba bagala n'abamu bafa. Definitely. Kyebagala abantu boogere. Definitely. Naye abantu balina okutegeera ekigambo kimu wabula nze sijja kwogera nnyo ku basumba balala kubanga bo these are predators. Bano bo kati gw'ovanga ku muntu naawe esaasira ensene. Ovanga ku muntu asobola okukuŋŋaanya abantu
n'abaleetera Muhoozi ayogereko gye bali ng'ayagala buwagizi. Yes. N'atabaleetera Muhoozi oba Museveni ayogereko gye bali ng'abayamba okwejja mu bwavu nga bamunyonyola ebizibu byabwe. Nti n'aleeta abantu nga n'aleeta Muhoozi oba omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogereko eri abantu abo olwa interest ze nga yo omuntu omusumba wabula so si kuza abantu basumba abaava abali mu kanisa. Era n'amulaga nga ye bwali omugagga bw'alina kino bw'alina kiri bw'alina kino bw'alina kiri ng'alina ebintu bingi mukyere biki byonna acres and acres naye nga tayinza gana naye ekyamazima n'abantu bano tebali buki tebali bulungi. Era n'amusuutiriza Museveni oye nze sigana kumulonda kuba buli muntu twebaza President Museveni yamuwa eddembe ery'okwogera n'ery'okulonda. That is very good, is a credit. But the thing is n'amanipulating abantu bali bakkiririze mu president ono naye nga bakimanyi bulungi nti ensawo y'amaana yali asuubula ku mitwalo 2 kati eri ku mitwalo 10. Yes. Akayumba ke yapangisanga akaziga akamu ku mitwalo 10 kati kali mu mitwalo 2. Kati nze kubuulira yakatumusasulira omwezi. Nze wange ku kyalo w'ensula amasannyalaze gavuddeko wiiki namba. Wiiki namba nga tegaliiko. Naye ate bo omwezi baagaleezaabo. Yes. What kind of country is this? Omuntu yenna kasoma n'omugamba nti tugenda kutemanga mwezi lwa mpaka bw'oba tosasudde tegabeerako. Deliver. Yes. Kola services ennungi. Nti bagavaako olwaleero ku makya ssaawa 2 zigenda okubeera ssaawa emu nga mugazzeeko ate weetonde kuba kati boosi wo weewaayo okubeera omuddu we. Naye wiiki namba tegaliiko kati ate kyewunza kye kino gwekyali ku wiiki namba tegaliiko. Agenda okugazzaako ne twekuŋŋaanyamu ssente tumusasule ewaawumema agazzeeko. Nabali benjogera nabo nga tuwayamukaawo ku nsonga embazi nga bumanyi zitera okuva mu bbanga awo. Olina ngamba nti naye abasuubuzi bano bakoze bubi okugamba omukulembeze w'eggwanga bw'oli najja n'amubuuza nti naye mukulembeze ani afuga eggwanga lino kati ekikoze kikyamu nnyo tomuntu ogenda nti n'omuyite ebbali mpola kati nindaba nga waliwo ekizibu kubanga omuntu wabuuza nti naye afuga eggwanga lino because nti kuva dda nga batusomesa nti omukulembeze abeera muweereza wammwe mu abantu baweereza abawiibwa omusolo okitegeera nti ate ye kennyini yalina n'okunnyonnyola so si mwe kumunnyonnyola kubanga aba akolera mmwe tekyetaagisa nakuba nnyo mavigama nti bannange tusensebuse bannange twagala bannange otuyambe ti tekiba kyakwegayirira njo kyekibanga omwana awaka nti omwana owange gwenzaala tekimwetaagisa kuneegayirira kumugulira ngatto kubanga buvunaanyizibwa bwange tekimwetaagisa kuneegayirira jje ng'afukamira taata nkwegayiridde mbadde nsaba ongulire yeesate no gye nina eyulise kinikakatako okugiraba amangu nti eyulise nga tanaba nakuŋŋamba n'enjigula n'enjimuwa kubanga buvunaanyizibwa bwange. Kakati ante ekizibu muganda wange kyetuteekeddwa okumanya twawula ebigambo bibiri omukulembeze neyeekulembeza. Omukulembeze neyeekulembeza. Kati bano tulina beekulembeza. Enjawulo y'omukulembeze neyeekulembeza. Eyeekulembeza priorities ze zisooka kubanga yeyeekulembeza ebiruubirirwa bye bye bikulembera. Oyogedde bulungi kigambo ekituufu. Eyeekulembeza ebiruubirirwa bye bye bisookerwako. Naye omukulembeze kitegeeza leader kyo kyennyini mu sensi y'ekigambo lead omuva leader kitegeeza butegeeza olina b'okulembera ate olina wobatwala. Oteeka okuba nga otegedde state mwe bali then n'olaba nga si esingako obulungi n'olengera awasingako obulungi kuba we bali n'ojja mu state we bali etali nnungi n'obakulembera okubatwala gye walengera edda nga ye walungi okusinga wano. That is leader. Yes. That is a leader. Oba kita leadership. Naye kakati bano these are manipulators. Bano banyunyusi. These are abantu tebajjajjukira nti obukulembeze ekisooka omukulembeze amanyi nti obukulembeze is responsibility buvunaanyizibwa. Ate obubeera obuvunaanyizibwa that is accountability. Olina okulaga embalirira oba ekitegedde. So nze ndowooza nti embeera y'okulowooza nti bano abantu bakulembeze kankubudde tosobola busobozi
tosobola busobozi Katonda yanimpaddeyo omukisa nenfuga ku ggwanga Uganda tosobola busobozi kufugira emyaka 40 oba 35 ne watabeerawo kintu kya muzinzi ku bannayuganda ng'olina woobajje ne woobatadde tetusobola kuba nga myaka 35 nga Uganda ekyalona n'enguudo mu Kampala capital city tosobola kuba nga myaka 35 baana nga amasannyalaze gakyavaako ne gamala ennaku 7 nga tegaliiko in a city center myaka 35 tosobola kuba ng'emyaka 35 ng'abasuubuzi totuulanga nabo kubanga bano bayimirizaawo ekonomi yo nga totuulanga nabo kumanya kiki eki gwe wandibadde ojja ne gye bali nagenda emulaga eyo waliwo omukwano gwange yali alina omulwadde nengendayo ndaba omulwadde mulabeko mbakyalireko naye bwe nagenda emulago omulwadde bamulongoosa bawayo akasente akatono because nga bogerageranya n'essente eza private ne mulago ze basasulayo olaba nti waliwoko nti basasula ku akasente akatono tono okugerageranya n'eri naye ate ekyenjawulo kye nalabayo nti nga eddagala erigenda okukolako paka omulwadde lyagenda okumenya paka okuwona n'eri mukuba na biki byonna nga terugulibwa wabweru nti bakuwandiikira nti eddagala twetaaga eddagala lino lya mirundi nga 8 ne bagamba naye tetulirina naye ojja genda ebweru olugule ku famasi kati ndowooza nti oba kyali ku mulwadde w'oyo yekka naye nagenda okulaba mu waadi mwe tuli nga bonna kyekimu era nga bonna bagenda ne baligula ebweru ne badda ate twakikkiriza onaakola ki oyagala obulamu naye nga twali lya gavumenti naye kati gwe teebereza ebintu ebisookerwako ebyangu ennyo nze simanyi but anyway nze kyenyina obbaga kiri kimu tulekeraawo okulowooza nti President Museveni akyalina essuubi ly'okujja Uganda wagitadde okugizaawala wagyongera this is kati kankutegeezeeko mu Bible gye nzikiririzaamu emyaka 4 kitegeeza 40 minutes generation kitegeeza omulembe era Katonda bw'oyimirira mu bukulembeze emyaka 4 oba oteekwa buteekwa kukyusibwa eyo yenteekateeka kubanga 40 minutes generation bw'obeera mu bukulembeze emyaka 4 oba oteekwa kukyusibwa olwo sayini y'eggulu yeeba ekutadde kubanga era abakulembeze bonna abasinga bwe tulabyeko mawanga ag'enjawulo abavuddeko era bavuddeko mu myaka 4 abamu bagenda giweza ne babawamba ne bafa mu ngeri yonna oba oli kabaka oba oli bano betulonda 40 ze generation ensonga lwaki ne Musa yajja pa Misiri emyaka 4 ne bakwasa Yoswa you cannot Katonda akimanyi bulungi yatutonda ti oba expired mu myaka 4 kakati ekyo njagala bannayuganda batandika okulowooza si mu mbeera yagamba nti kuvoola si mu mbeera yagamba nti butaagala President Museveni wabula mu mbeera y'okutegera natural laws amateeka agafuga nti omuntu bw'aweza emyaka 4 in the system takyalina kipya kitegeeza twetaaga transition naye ekibuuzo ekisinga obukulu wakati w'okwetaaga transition wano wenfunye obuzibu nti Katonda anoonya abasajja n'abakazi abali competent okudda okuleeta omujijjo omupya naye neeraliikiridde nti ate bendabawo babwanika n'abalala obweraliikirivu buneeyongedde ebyabadde masika wabirabye n'ebizze bitambula ku saidi ya bwanika n'ekibiina kye ekya Nuupu ebigambo ebiyisiŋŋanywa byeyisa byebayisiŋŋanya tibanuka natuka n'okuvaayo n'agamba nti bagenda kulangirira Mpuuga Museveni gye yakoze bagenda mulangirira nga president n'agamba nti oyo Bobi Wine ffe twamuwa obuyinza era ffe tubumugyeko kati katubugabira omulala nga agamba nti bagenda bugabira omukulu Mpuuga era n'agamba nti nno ezo tujja kubawa ebyambalo bye muteekeddwa okwambala sebyo ebya Nuupu n'agamba nti ezo overalls ze bambala bazikolanga kuzambaliramu nappi epampa sorry era yageze okulaba omwana ku Facebook awo nga jjeyaka ekifaananyi nga naye ayambadde overall eya bbulu abaana ba social media tulagawa kakati ekisooka abakulembeze baffe balaakinga leadership skills basic leadership skills teriyo obukulembeze bwonna nga togenda kubusaddaakira
tewali obukulembeze bwonna nga tugenda kubusaddaakira mu ngeri yonna wajja kubeerawo price eva ajja kubangawo omutango gw'osasula bw'obanga onaakulembera abantu lwaki ebyo mbyogera nti tuli mulembe gwa bannabyabufuzi abatali willing kusasula mutango. Yes. Kati omutango gweguliwa nze omutango soogera nti ojja kusaddaaka akaana ojja kukola ki waliwo okunyigirizibwa n'okunyoomebwa n'okwakakanyizibwa by'ojja okuyitamu naye nga byonna bikutwala mu magenda go. Kantandikire ku mukulu Mpuuga okusinza ku byonna ebyaliwo, these are basic principles. Omanye ekizibu nze kibula ngamba nnyo abantu nti ensoma gye tulina bannaffe abazungu gye baatuwa ey'obuddu naye ennyini twetaaga tugikyuse teyinza tuyamba tutwala wala. Tesobola kutuyamba kututwala walala. Tesobola. Tekyasobolera ddala kuba kati yakwogera luzungu na masuuti. Tekyalina elakinga principles ze twetaaga mu generation yaffe in all areas, mbakulembeze, mbasumba, mbasawo, elakinga, it is behind, it is outdated. Lwaki njogera ebigambo ebyo nti nze ndowooza Honorable Mpuuga, these are basic principles. Bwe mba mugenze badde bakuwadde akasente kusinza ku Nambooze report gye nalaba yagaa nti yalina akasente nakajjayo nene kirabika ng'ekiswaza ekibiina vaayo ogambe ekyamazima siyinza kwewolereza oba okitegedde nagwa mu mutego guno naye ekyamazima tugenza okukyetegereza ne bannanga b'ekibiina nga tekinyuma naye olw'obukulembeze obulungi obw'ekibiina n'ekifaananyi ky'ekibiina kansooke nzikakkane wansi bafune omukulembeze omulala then ekibiina bwe kinaalaba nga ddala mmaze okurikavalinga mu maaso gammwe then nja kukomawo. What is wrong with that? Ekizibu kiri ki? Bw'abanga Katonda bw'abanga Katonda yakkakkana n'ava mu ntebe ye n'ayambala omubiri ogw'envunyu n'ajja alokola abantu neekkakkanya ne bamuvuma ne bamuwandulira amalusu naye ng'alina kyagoba. Bebulaniya 12 kyagamba nti olw'empeera yali emuteekeddwa mu maaso ge yanyooma omusaalaba n'anyooma okumujeegula kwonna alyoka aweebwa erinnya erisinga amannya gonna. Bw'abanga Katonda yakola example ey'okukkakkana. What about Mpuuga? Kituufu kiyinza n'okuba n'ekibiina engeri gye kyakolamu nga si eri beta nga si ennungi, but these are just basic principles. Kuba Mpuuga is a lawyer. Nandisubire nti ne bwe kiba ekibiina kyakoze bubi olw'okussa ekitiibwa mu bukulembeze n'okukuuma reputation yammwe ekibiina ng'abaga nti muli opposition kakkano oddewa odde ebbali. Abasajja bangi tubalabyeko emirundi mingi kyobula abazungu bakyatusinga nnyo okitegedde. Omuzungu talina kumala kumuswaza avaayo yekka n'agaba ekibiina n'ajja mu public n'agaba bannange nze okusinzanga ku bwenfaanana sikyasobola kukola kintu bwe kine bwe kiti mbadde saamulondo omuntu omulala nsooke neetereeze nti omuzungu basobola ekifaananyi okumukubwa nga munabyabufuzi ekifaananyi nekimukubwa nga benywegera bwenywegezi namukozi akola mu ofiisi ye ekyo kasobola okulizayininga nga nagaba bannange nkitadde ate bamukase namukaka naye okuba nti bakitegedde bamuguddeko emisango baba bamusongamu nnyo olulwe n'akita kubanga obwongo bwe busukka ku ye buli ku ggwanga lye ng'ovudde ku ssente zaafuna n'ekitiibwa kyakayanira lili setting a precedent. Waliwo okulaga abantu awala nti kino kisoboka. Kakati gwe leader of opposition bw'obanga ekibiina kyo kina kyekigambyeko nga tosobola kukkakkana oyawukana ate ne Museveni aga nti buli taamu gwe balonze abadde abakiikirira. What is the difference? Gwe kyenjawulo oli kuba kyamaneno si wanu gyokolera emivuyo oli ali waggulu kyakusinga kyokka naye mwenna you don't have that spirit of unity mubifaanaganya. Nze ndowooza kate gwe n'ovaayo Abedi Bwanika you were pastor naye era ebyo ebyo bwa pastor nabyo naye oli munnabyabufuzi yo pastor kyokanjeeke kubanga byebyo kati sikyalina kyembyogerako nnyo birina ekizibu kyabyo oli munnabyabufuzi excuse me ovuddeyo as a pastor a so called mu quotation mba nkusuubira nti ogenda kuvaayo ku luno okyuse ekikula ofuuka omusumba kuba newankubadde Bobi Wine akutwala mu byobufuzi naye ate omutwala mu by'omwoyo okitegedde newankubadde nga kitaawo mu byobufuzi naye ate gwe oli kitaawe mu by'omwoyo ate ebyomwoyo bibisinga obukulu nkusuubira aze pasa to set an example olaga abaana bano Mpuuga ne Bobi Wine kiki ddala ekituufu ekisaanidde okukola okusinza Katonda mu mbeera efaanana etya mu mbeera efaanana bw'eti naye bw'ovaayo n'ebigambo eby'obukaawu
n'ebigambo ebyobusungu ennyo n'ebigambo ebyokulaga nti okulya kwakufuukira Katonda olubuto oyagala kulya kati owaniikiriza mpuuga tutandike ebyaffe era kati bire bijja kusoboka abo boolaba simanyi ate bisiyaga bikoze bitya. Bannange nze ndowooza purobulemu y'abaana byabufuzi bya wano lubuto kulya olw'okuba olubuto tebakyasobola naku omanyi bayibuli egamba kitabo kyangero kyebula bayibuli njagala nnyo naaga nti mwana wange weewala enguzi kubanga enguzi eziba amaaso n'omuntu omulungi enguzi kati ndabira ddala mutawaana ki liida gwoga liida wammwe akulembera ekibira kya Nuupu bw'agamba nti sookodde ebbali nga ddala oli mwerufu ng'oli mwesimbuga yeriidawo naaga nti ddawa ebbali tetuvudde ku kigendera kyakujja gavumenti eno wabula olw'embeera eriwo tekinyumye sookoddewa ebbali tutereezeemu kankubuulireko era awo abantu bamisingira maaka singa mpuuga bwe yavaayo ne bakkanya ne banne n'avaayo n'aga bannange waliwo ebyazze kyamazima ssente badde bazimpadde ABCD oba nabadde ndiddeko gavumenti yakiyisizza naye ekyamazima okusinza ku bannange bwe banyinyonnyodde tekinyuma nga ffe abaagala enkyukakyuka ate okuba nga tukwata keeki y'Abannayuganda gye basasulira mu musaayi ogw'amaanyi okuba nga nkunyuka n'akasiimo tekinyumye sente nzizizaayo naye ekyamazima n'enkola yange teyadde ennungi kanzireko ebbali mukama wange bwebwani bw'anaabanga alaba nga ddala kyetaagisa nammwe Bannayuganda munaamukiraba nja kukola ntya nja kukomawo naye kanjira nzira ebbali nja kuba nga mpa advice here and there wekyetaagisiza naye ensobi z'abantu mu nsonyiwe nodde ewaka oli MP tekiriko buzibu okyali mu Nuupu tekina buzibu ekifaananyi ky'ekibiina okikuumye si kyekyokka ate okuumye n'ekifaananyi kyo ng'omuntu your reputation ng'omuntu naye ogikuumye olese ekifaananyi ekifaanana obulungi si kyekyokka oseetinze n'ekyokulabirako eri Bannayuganda abaana abalala abaliddawo n'obalaga nti no mistakes are natural ffena tuli bantu tusobola okukola ensobi bwe mba nga nkoze ensobi okakkana ekyo n'okukkiriza nekikola kitya nekiyitawo naye bw'eba si embala eyo nga si gye tulina ey'obukakkamu ey'obwetowaze okukkiriza kankutegeezeeko Yesu ku maanyi gonna ge yalina olunaku olumu yali agenda e Samaliya Bible reporting ng'amaze n'okuteekayo ku crusade ng'atuuse ku booda ayingira Samaliya abeeri ne bajja ne bamugamba nti ewaffe tojja kuyingira oba ogambye nti ogenda Yerusaalemi genda Yerusaalemi wano tojja kujja ne bamugaana Bayibuli kandi yalinamu abayigiriza babiri mwalimu Yakobo ne Yokaana abayigirizwa abo Bayibuli egamba nti ne bamugaana naye mukama wange abo abantu bakumanyira batya tuyite omuliro ng'eri yaguvaagulu gubokye Yokaana ne Yakobo Yesu n'agamba nti omutima guno mwagujjawa nze sajja kuzikiriza tugende tubaleke era Yesu n'ata kumaanyi ge n'atambula nakkakkana n'agenda Yerusaalemi Samaliya teyagenda sijja kuwa example emu nkulaga humility Yesu yagenda e Gereseni Mark sura 5 reporting omusajja yaliko emizimu emingi giri gyonna emiyitirivu egya buli kika egyamusaba nti tusule mu mbizi n'agisindika mu mbizi nti abantu b'ekitundu ekyo bajja tebaatulina kyakoze kulokola musajja ono kubanga balaba nga anyiridde ateredde baatulina bizinesi yaabwe yiise era ne bamugamba nti omusajja otufiiriza otya nga tebassa kitiibwa mu munnaabwe abadde nga bamusiba enjegere asula mu bafu naye ng'ekitiibwa bakissa mu mbizi zaabwe ezikoze eki era ne bamugamba ssebo tambula otuviire ne bamugoba omusajja amaze okugoba emizimu egyo gyonna Bayibuli ega n'alinnya eryato n'abaviira tulijja abakulembeze abalina such humility obuka okwagala abantu okutuuka ku ekyo n'omanya nti okay nyinza okuba banjajinze si bulungi ekibiina kino kikoledde kinene kitegeera naye kale baba basazeewo kansooka enzirewa ebbali oluusi
naye kati bino byendaba nolaba Bwanika avuddeyo n'okukayuuka n'okunja ennyo era kaakati nze kyendaba katugira kutandika ekyaffe oli ffe twamuwa obuyinza naye bo mu byogero byonna Bwanika ne Mukulu Mpuuga tebalinaamu nsonga yonna mu bye boogera. Kaakati balinamu ensonga. Balinamu ensonga. Ekisooka enkwata y'ebintu yabulamuko Saidi ya Nuhu. Yabulamuko. Kugamba omuntu ng'oyo mugundivu Mpuuga. Bwemba muhandolinga kyandibadde kinyuma nnyo. Ne bw'aba akoze ensobi. Ate ekyokubiri singa principle ya sirika. Kamaze okukola ebyo bamaze okubyogerako yena asirika n'addamu okubyogerako ng'alinga atakiraba. Yene bwe yaligeze maze Mpuuga ng'ayogera ku media biki nga ye taddamu. Nange ekyo tukoze tutya tukimaze. Oluganda ayogera bingi ne tujja kubisootinga kubanga akyali member affe ng'omukulembeze. Kati ndabamu embeera y'okuba nti waliwo abaana abawaga ennyo yerere oyo obeere tugenda musika nekitanyuma buki. Omuntu n'akola ki n'anyiiga. Naye whatsoever kasitoma noga nti nsubmitinga omukulembeze wange ye gundi. Kyova olaba Yesu yajja eri Yokaana mubatize. Yokaana n'aga tekisoboka nze okuba atagwana na kusumula bugwa bwanga tozo gwe Katonda ow'emirembe gyonna nze nkukwate nkunyike mazzi mbu ofuuse muyizi wange kubanga okubatiza kyali kitegeeza nti afuuse muyizi we. Yokaana n'aga Mukama wange tontikka mugugu sigusobola munene. Yesu n'amuga nti kitugwanira okutuukiza obutuukirivu bwonna. Ki Yesu kyagamba bw'osubscribinga ku muntu nti Bobi Wine ye mukulembezeewo obanga akoze bubi obanga akoze bulungi gwe kikugwanira okukakkana wansi w'ebigere bye omulinde mu budde obulungi omugende naye muzeeyi wano saakoze eki saategeddewo naye sigenda mawulire kwanza oyo kakati nze ffe twamu obuyinza kati how can a pastor omusumba ogamba ota mwawa Bobi Wine obuyinza gola nkisoboka kati Bwanika osoga kyotalina talina buyinza gabo buyinza kati tusobola munkwadde esimu 10 nga tegoyineemu tusobola gaki otalina bakkirize n'ekifudde Mpuuga kyonna kyali Bobi Wine okitegedde kubanga wafunde n'obwaliro of opposition n'amaanyi gonna momentum eyo gyalina yagikoze atya yagimuwadde so nze kati ndowooza nti whatsoever obanga enkola teyali nnungi obanga yali nnungi enkola gye barespondinzeemu nakati be beeyongera okukola mugenze kuziika mukama wo waali ojjayo ebijambiya oyogera bino okola ki omulaba mukamwa okitegedde tekinyuma this not leadership obwo si bukulembeze era kitegeeza butegeeza nti Bobi Wine afuga bakyetwala bamawale kyekigambo ekituufu bano bamawale tosobola kubanga mu bukulembeze ng'omukulembeze nga wendi kati nze nkulembera church n'obeera nti gwe oli mawale gwe kikkakatako okumuwa ekitiibwa kubanga teri bukulembeze butava eri Katonda ekyo Bayibuli kyeyigiriza newankwadde buyinza okubaawo naye in this context Bobi Wine watuuka okusubscribinga ku ye nga mumaze n'okugwa kuba baali bagudde let truth be told banambooze basegona baani bonna baali bagudde nga DP egenze ng'egenze n'abasitula n'abatuusaawo. You deserve that respect. Ayina ekisinga n'okunnuma how can Mpuuga abeere nga kati ate Bwanika political failure ate yakusuukunda bw'ona atuuka enkya nga weetaaga kuba Bobi Wine yalina amasannyalaze abaana bamwita fuutu soja we Bwanika fuutu soja wa Mpuuga abaana abo bafuutu soja akakane bakutenda okudduka toyita wammwe nze ndowooza nti lwakuba nti Bobi alina bamawale bangi abantu abalowooza nga bamusinga okutegeera abalowooza nga bamusinga okusoma buli omu ayagala ajjaawo ebirowoozo bye ate abiwulire kubanga balowooza nga oba oli awo si yagwana okubakulembera naye ate ekyewunza Katonda gwe yalonda gwabawadde yaliko amafuta gwe muliko kati tekiri ku ki kyasobola kukola nakyategeera wabula kati yakola atya yaliwo gwe ne bw'onaamulwanyisa otya Bobi Wine yakola ki
yaliwo. And being honestly speaking, Bobi Wine alese enjawulo nnene mu byobufuzi bya Uganda. Alese enjawulo nnene okitegedde nti olwaleero olaba ebintu bingi nga bikoleddwa kubanga amasannyalaze ge. Yes. Abayimbi bangi bayingidde parliament kubanga ye. Yes. Bannabyabufuzi bangi adde baagwa bampuuga. Yes. Bafuuse b'amaanyi kubanga ye. Ebintu bingi bikoleddwa, aliwo enguudo ezikoleddwa nga zaali zaaviibwako zino zibusaabala nga bizinensi y'abantu. Kitegedde twegamba he deserves that credit. Yes. Tulekeraawo bannabyabufuzi okukolera embuto zaffe. Ebyobufuzi bisukka ekyo wakati ogenze Masaka. Bobi Wine si MP we Masaka, abantu baawuddemu. Kakati Museveni mwaba abaagaza ki wakati ye eryo essanyu lye. Essanyu lye kwe kubanga mmwe mulwana kuba division you wicked. But unity you have power. Kakati bwe mbanga mwabagamba okulwanyisa okujjako nakyemalira nga muyita ng'ate mutandise okweyawulamu olw'ensonga y'ebitiibwa. Ne tuva ne ku kigendererwa ekinene ekyokuba nti twagala kukyusa gavumenti tugikwate. Omanyi ki nga bw'olizayininze ku bwaluupu olw'ensobi gye wakola nga bwe mukwata obuyinza ogenda kuba vice president. Kubanga ne mukama we akulabyemu ensa, akulabyemu embala ey'obukkakkamu n'obwetowaze. Omanyi ki nga bwe mumala okutwala obuyinza abadde ateebereza gwe okuba prime minister. Naye omulaze ku kintu ekirala nnyo mukyalina mu opposition ne bakuwa lead of opposition, shadow government. Naye olaga nti ekyo tokiteera oli mukambwe ennyo ne mukama wo omulaba mukamwa n'omuvuma byonna byoyagala waakiri naye nga takusudde kati munaafuna gavumenti. Nalabyeko awo fainira mbadde nkimanyi naye Dr. Kizza Besigye naye yazemu n'avaayo naye ngenda okukirambulula obulungi. N'agamba nti baali beesimbyewo nga ne Abedi Bwanika naye yeesimbyewo. Kakati akalu kamala okuggwa wabeerawo obutali bumativu nti akalu kakwatiddwamu kabbiddwa. Dr. Kizza Besigye n'afuna balooya abakugu ne bayingira kooti ne bakatuwabira omusajja ono tulabe gye kiggwera because twetaaga obuwanguzi bwaffe. Naye mbu omukulu ye yajja Pastor Abedi Bwanika n'ateeka omukono ku biwandiiko nga yagamba nti nno akalu kabadde kamazima na bwenkanya. Nasaako kale kamazima na bwenkanya. Naye nga atakugamba nti nno tulwanyisa Museveni. Nakati bwe bukambwe bwalina naye nga luli yagamba nti sika omanyi yavaayo n'agamba nti Buganda egatako nakyo ekirala awo Buganda naki naye yassa nnyo Buganda obanaga bana bakulembeze oba ne bannaddiini oba ne bannaddiini alina bwe yagattakawo abalala n'agamba nti kyekizibu ky'obukulembeze obutakyuka mu Uganda. Alaga nti bakoze bubi nnyo okulaba nga balemezako omukulembeze ogwa Yoweri Kaguta Museveni. Kyokka leka tuba wakabadde waddukira Mmengo nti muvuma Mmengo mutadde nnyo mu byobufuzi. Andi bwe kyomanya nti kati ekiriwo kye tuyita popularity. Oyagala okufuna obuganzi obw'amangu wakati kwekwata ku bisubi. Mbaddewo ntya political relevance. Mbaddewo ntya anobala epeesa n'ogamba kati olaba Menge najoogerako ne kati omugezi kyokola gy'oddukira. Yes. Okitegedde. Nze nno ndowooza nti teriyo muntu asinze contributinga mu mulembe gwaffe nga generation ku Mmengo okwongera okufuna omuzinzi nga Bobi Wine. Kankiddemu eyo ndowooza yange. Ndowooza nti teriyo muntu mu mulembe gwaffe akoze kyamaanyi kuba nti tufuna eddoboozi naddala mu nsi y'ebyobufuzi nga Bobi Wine. Kubanga bonna ddayo mu byafaayo gyagenda okwetegereza nti ebyobufuzi byawana Abaganda bali baagobwa. Nga bawerekera buwerekezi. Genda mu byafaayo. Olw'emivuyo gye tuzze tukola mu ngeri yaki ey'enjawulo mu byobufuzi baali baagobwa. Era nga tuli bagumu nnyo nga tumanyi nti kiyinza okubeera ekizibu Omuganda okuddamu okutula ku ntebe ya Uganda. Ekyo nga twakikkiriza.
n'okuvuganya okw'amaanyi okw'omuzinzi nga muganda waawano. Nze ndowooza nti Abedi Bwanika aleme okukozesa Mengo ye mukadde waffe. Mengo Bobi Wine bwana agendayo agenze waabwe. N'Abedi bona agendayo agenze waabwe. Saagala oddire kwagala kuyisaawo bibyo na kwagala kulowoozesa abantu ti Mengo yerwanyisa Bobi Wine. Nze ndowooza ndi Bobi Wine asukka ku kulwanirira Mengo. Bobi Wine alwanirira Uganda. And this is a nation. Yes. This is a nation. Kakati saagala bintu byo ofunze obwongo bwo ku bintu ebitono ng'olowooza nti olw'okuba ofunye akakiso oyagala kwekwatayo. Bobi Wine agenda Arua, Bobi Wine agenda Nebbi, Bobi Wine agenda Palisa. Leero ali Jinja, ali mu bitundu bya Busoga. Exactly. Kakati tobifunza olw'okuba gwe oyagala ki popularity, oyagala obuganze waka. Nebaza Katonda nti Mengo esukkaawo. Mu experience yayo gye bimaze nayo mu byobufuzi. Ate kankutegeezeeko omukazi yanube wa bbaawe gwe omuwasa tomuyita embeerera nga yanoba wa bbaawe ng'azaddeyo n'abaana eri abaana abamu bentera okuwulira nga bakuba olwali nze nimbeerera ya nnaku 3 abo tobeesiganga kitegedde bw'abanga Abedi Bwanika ku Besigye yamulyamu olukwe baleese balooya n'amulyamu olukwe bw'abanga Bwanika Bobi Wine gwabadde naye amuliddemu olukwe sisuubira nti Mengo aweetuukawo okwesiga Abedi Bwanika bw'ati. So nze ndowooza nti bw'aba tujjewo ekyokugamba nti bwagazi bakati bano bonna baana ba Mengo. Bobi Wine wa Mengo ne Bampuuga baawa bonna be Mengo. Kakati nga Mengo obwakabaka bugeze ekyenkaniddeawo nti bujja kulondako ekinasinga okuyamba Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. So si endowooza y'obwannansi wa mukange obw'abantu abeenoonyeza relevance ebyabwe nga balaga nti omuntu yenna kati alumba obwakabaka. The thing is enensi kati is a global village. Social media buli muntu yenna alina access. Oba Bobi Wine yamutumye oba si yakoze atya si yamutumye. And two, fena tuli bantu. Even Katikiro can make a mistake. Katikiro asobola okukola ensobi. Kakati olw'okuba nti oluusi abantu bamaze okutegeera nti takyalina alternative yakutukira Katikiro amula ensobi ye akozesa media platform. Ekyo tukikkirize bwe kikola kitya bwe kiri. Kakati saagala oddira ekyo mumma Katikiro mukola ki ekyo tekitegeeza nti Bobi Wine yakoze atya yabatumye. Omuntu kati eno global village omuntu ayagala kyayagala wayagalidde okyogera n'akigamba gwayagala okigamba gwe tolina kyokola otya kyomugamba. So nze ndowooza nti ebyo ogw'omuzannyo gundi gwazannya Abedi tekijja kukola. Kati bino bisukka Mengo. Let us be honest. Bino bisukka twogera ku ggwanga, we're talking about our nation. Okwenunula. Kakati ebyokwawukana ate Mukama atukoze bulungi ti Bobi Wine ayuuya ate we Mengo. Kakati tugende n'ekyo tetuyinza kubeera na muntu political failure kutuuka ku ekyo ate omunnanfuusa amaze okuprovinga emirundi 2 kati anoonya gwakusatu nti traitor yeegaana Yesu emirundi emeka kokebyokeeko okolime terugenda kulinako kokolima. It is evident omusajja teyeesigika, very inconsistent. Okitegedde Bwanika ate kati Besigye omuliddemu olukwe, Bobi Wine omuliddemu olukwe, kati olina Mpuuga n'Empuuga ajja mulyamu olukwe. Kakati oyo ng'oga nti oyo bagge nti oli ye Yuda Iscariot yalya mukama we eyamulabira emyaka 3 n'ekitundu ng'amuliisa tagula natunda yamukwasa n'ensawo ye Muwanika ate n'amulyamu olukwe ate misi bya feeza 3 ng'ate n'omwesiga oyo yamukwasa n'ensawo 3 n'ekitundu ng'ali naye amuliisa tagula tatunda famire yagirabirira serebu atambula na munene ate ye Muwanika. Naye omuntu atamanyi byawandiikibwa naddala ekitabo kya Bayibuli ng'ali bubi nnyo nnyo ate era nze ngamba abantu bamulembe guno nembaga n'omusiru asome Bayibuli kwakiri kitabo kya ddiini wabula kijjudde amagezi mangi nnyo. Yamukwasa ensawo namugamba gwe Muwanika wange tezikumalangamu buvuza muwoninga. Yuda n'alabanga ate n'akakadde nga kagweddewo n'alabanga bafunye obutaano nga buweddewo naye obukadde 10 2 3 4 5
tumalire bannange lwaki tumaliriza wano sina bwezibu yadde banafa ba Segvic Consults Tours and Travel bakugamba nti ku byentambula z'ennyonyi mu nsi yonna webali bagamba nti no beekwate beeteefuteefu nnyo okubanga batambula naawe so gwayagala okutambula mu mawanga ag'enjawulo bagamba nti no bajja kuyambako okukolera ku visa okugobera ku visa okugigoberako okugifune eya ticket n'ebirala byonna paperwork gwayagala okutambula oba ogenda kusoma oba ogenda kukola paperwork bamukolerako bulungi nnyo so bagamba nti no beekwate naye ng'ate bagamba tebagaba mirimu wabula gwe okubanga ofunye invitation yo oba waliwo gavumenti jangu tukwasaganye kati bo beteefuteefu okolera ku process eyo okulaba ng'otuuka ewo omuntu oyo gy'oyagala okugenda byonna biba bulungi nnyo be banafa ba Segvic Consults Tours and Travel ate nga ngabo owulira nti naka tours era balambuza mu nsi yonna ate nga nawane waffe era balambuza obanga onda abantu bomagala kulambula bakubetako kasimu enteekateeka bazikola bulungi nnyo emmotoka weeziri ne bakutambuza bulungi nnyo side yawo kakati waliwo enteekateeka y'okusoma study worldwide baga nti ne scholarships weeziri bagikuba bakwasaganyako bulungi nnyo ebintu byonna bitambule bulungi nnyo be banafa ba Segvic Consults Tours and Travel enteekateeka weeri byonna babikoleko bulungi nnyo n'osobola okugenda okulaba enteekateeka nga bwetambula n'osoma ebintu ne bitambula bulungi kale beekwate kubeerako ku Director Lwanga ku 0784 28 19 76 0784 ne ku 0701 28 19 essomero baliyita Diamonds Prient Primary School liri Buddo Kimbejja. By the way katono Segvic Consults Tours and Travel bali ku kizimbe bakiyita Alwa Park Plaza bali ku level 2 bali ku level 2 room F2 643 we bali awo nesimu zaabwe zenkuwadde bakubireko byonna birenga bitambula bulungi nnyo essomero balita Diamonds Prient Primary School liri Buddo Kimbejja twala omwana asome abaana bazzeemu dda naye ozikubanga okyali awo gamba omwana wange nkoze ntya Buddo Diamonds Prient Primary School Buddo gyoba omutwala bajja musomesa bulungi bamulabirire byonna bitambule bulungi essomero ddungi nnyo so twalayo omwana asomere side eyo tumaliriza taata nanga abantu mbajjukiza life celebration day yes omwezi ogw'omusanvu okusiima abalina bye bakoze naddala mu ggwanga wano and positively mu ngeri ddala ey'ensa mu ngeri ey'ensa ne bwoba toli munnabyabufuzi ne bwoba ng'oli muntu wa bulijjo ku kyalo eyo gy'obeera naye nga ng'alina kyabakoledde ddala ng'olaba omusajja wekuŋŋaanyemu ng'ekyalo lunaku olwo ogw'omusanvu Saturday esembayo mumutwalire ekirabo tumuge nti ekyamazima ng'ekyalo tukucelebrating tusiima kati embeera eyo ate abatebeerabira n'abayimbi abali eyo studio weeri wali tukola ali ya Brand Beats musajja w'amaanyi nnyo ajje tukole Vance Events nkola ku mikolo mbaga kwanjula mikolo gyonna bajje batuwagire omulimu gwene mu maaso oyinza okubairawo ng'omuntu yali agadde okugerako naawe ku ssimu yo nsaba ogimuwe yali taza okugerako naawe mu ngeri yonna essimu eri 0704 54 23 91 0704 54 23 91 Amina toyenza tweyanzike kiza tukusibulire wano tukwatagana olundi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wano ku Segvic Consults Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukogera ku tickets ez'ennyonyi we are already ayada upgraded solo kola tickets zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda for example abagala okugenda China abagala okugenda Canada abagala okugenda UK byonna tubikolako tukola ku bantu abagala okugenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala okugenda okusobola China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna ekyakyo tukolako tuyamba ku bantu bona abagala okugenda for safaris that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda ng'abagala okugenda ku Action Falls abagala okugenda ku Bwindi Impenetrable ne wala yonna tubikolako then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai
osobola batwalako Bangkok, osobola batwalako China ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Zensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.